Kugamba tulina abantu bangi nnyo ekyo nkikoze kiri jeno si bano bengenda okwawula amanya naye tubeebaza okujja okubeera omwe n'embeera ey'enzikiza eno embeera etalaga ssanyu mu luggya lwa Sserwadda eno embeera esinza okutuluma nga ffenna tulaba chairman nga bamutadde mu luggya bali mu kumuteekako amasuuka agamusiibula mu maka ge kitulumye naye nga takyasobola kuva mu kigambo naye tusaba tugume kyannaku nti tulinamu abato ddala nga bwe mulaba naye tujja kusaba nti Katonda waali bajja kukula nga Mukama ye mubeezi bajja kukula tebajja kubeera bulungi kubanga Sserwadda asize omusingi omulungi tabadde nakko tabadde na mutima mubi kakasa omukisa gw'abadde ayina agulina ogoberera omusaayi gwe kubanga abadde musajja mulungi mwebale nnyo neyongera okwebaza abantu b'oku kyalo kuno wetuli essaawa zino mwebale nnyo mwebalire ddala kutwaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala kutwaniriza nemulagira ddala nti mutumanyi tweyanze waliwo abaze ekiro fetuzze kati naye mwebale kubaaniza kuba mali twagafunye nga tujjidde mu biwoobe tujjidde mu nnaku ne mutwaniriza tweyanzeege kakati nga naatera okuva olw'obudde nga bweŋŋambiddwa mukulu wange ku mukolo guno nga muzeeyi waffe amaze okuzikira ngenda kumuddamu emirundi n'emirundi taata mukama wange mukulu Medadi Lukumbadi naye ngenda kusaba nyanirize Pasita Bugembe nzikiriza eddakiika egi emu yokka ku kyaki Nansana era tusaba naye ne mukyala we n'abaana ne mu ddwaliro naliyo nga tumanyi taata nteredde naye Katonda yagaba ekyo namwandu nze sigenda kwogera kuba bafaaza bamaze ate nze nayogera ekiro wabula ng'ekkanisa bampadde miliyoni emu then n'okusaba omwana asembayo obuto bamutuwe ng'ekkanisa yono jamuweerera Katonda nga ye mubeezi bwe tunaakoma bwe tunaakoma so kuva olwairo maama last born ye wa worship house tujja muweerera Katonda nga ye mubeezi. Okay, tuyenza Pastor Bugembe mutuwera obugalo bannange ndowooza olaba okweyisa obulungi bane mutegeka abaana chairman yatutegeka n'ategeka Maria ki n'ennanda omukono lukwani kufa Pastor Bugembe n'afuuka mukwano gwange n'afuuka Pastor wange n'afuuka buli kimu kati Mukama azzeemu okusaba kwaffe n'ebirungi bya Sserwadda nabisasula Lilian bebe waffe afunye sponsorship okuva mu Worship House Nansana okumuweerera tuyanza Pastor Bugembe wabanye balire ddala era enzi nteekateeka tugenda ziddako tuyanzeege so ku baganda bange bano simanyi waliwo alina obuvumu abawala Daddy abadde muntu mulungi naye Mukama waake wageze era amuwe ekiwummula eky'emirembe. Mukama mulungi obudde bonna statement eyo Mukama mulungi obudde bonna mbeerawo nengibuulirako buli kaseera kubanga ye waagera aba n'ensonga ze n'olwekyo mbadde njagala ntwala omukisa guno okwebaza Ekereziya okuviira ddala ku sente Kyasaba buli gwe yasobya amusonyiwe ne baganda bange mwenna Daddy yatugamba tumusonyiwe buli yatusobya naye mukimanye nti abaagala nnyo tugenda kusaba nnyo taata otwagadde otwagaliza era nsaba Mukama okwekiwummula eky'emirembe. Era bwalugera fe ku bwaffe tetulina kye tuyinza kukyusa n'ekimu kyokka kye tumusaba atutuuseeko obusaasizi bwe atuwe okutuuka mu bulamu obwategekera be yeebonanya. Yowaana kyatugambye mu vvanjiri gye tuwulidde empeke y'engano bwe tagwa mu ttaka n'efa esigala nga bw'eri naye bw'efa lwereeta ebibala ayagala obulamu bwe. Abantu ennaku zino babulira nnyo mu bulamu bw'ensi ne babwagala nnyo okusinga ebirala. Bw'osanga abali mu buyinza tebaagala kubuta era bakola kyonna ekisoboka okulaba nga basigala mu buyinza. Mwalayo abadde mu byokulonda ennaku zabamu balodde n'emisango mu kkooti egitaliimu makulu naye nga bawawaabira banyweza obuyinza
naye Mukama ku nsi bw'aba atuleetako obuyinza bwaffe aba oyo nnyini buyinza bwe tulina okusabanga ennyo atuwe okutegeera omugaso gw'atuleetedde ku nsi. Era omugaso gw'atuleetera ku nsi omukulu kujulira linnya lye mu bantu bannaffe nga tubaagala. Ekyo nno kye kitegeeza okwewaayo ne twerekereza obulamu bwaffe. Ye n'abutuddiza oyo yabutugulumiza nga abutuwa, yaliddamu okubugulumiza nga atuzzayo mu bwakabaka bwe. Naye ennaku zino bw'olaba abantu bakuzizza amazuukira g'omwaka gano wakati mu kyobeera. Ekyobeera ekirimu ebigambo ebingi, ekirimu ennyiike ennyingi, ekirimu okutya okungi, naye ate nga twaniriza Kristo omulokozi omuzuukivu. Abaaniriza Kristo omuzuukivu wakati mu kyobeera kye tulimu mu ggwanga ne wakati mu kuziika mukadde waffe ono, ate naye ndowooza era yafa ku budde bw'amazuukira Pasika, kubanga n'omuseminali ye yankubira essimu, yaginkubira ku olwo nga ngamba anka afudde naye tugenda muleeta mu kyalo eyo, tusaba sijja kusobola kubaayo, ne tusaba wabeeyo mmisa. Ne mugamba nga kitalo. Abalala bakuza mazuukira ate n'abalala bakola ki? Bafa. Tetuyinza gamba nti ensi yonna eri wano. Mwe muli wano ng'ab'ennansana abasinga nga muzze okuwerekera chairman. Kati bulijjo abadde chairman era mwe mumukulembedde mwe ba chairman be kati ne ba chairperson kuba mwe mumutegeerera. Naye tusabe ffenna abazze okumutegeerera tutegeerere ebituufu ebya Katonda. Tutegeere ebituufu ebinaatuyamba okugenda mu maaso g'Omukama n'okutwalayo abalala. Tutegeere ebituufu ebituyamba okuganjanga bulijjo mu maaso g'abalala, si ffe kulemera mu buyinza. Ono jjajjaffe atukulembera. Simanyi oba naye bw'aba amanyi nti akadde ako kalituuka gy'ali. Kubanga bw'aba agujubana n'obuyinza. Simanyi oba naye akamanyi nti kajja. Naye tumusabire n'abamwetoolodde basobole okweddamu, bategeere nti obulamu bufunda bwe butyo mu ntaana. Entaana eyo bw'etuuka teriiko kuwalira. Ne bw'owalira ng'olemerawo era Omukama kitaffe Ssaabasumba abadde musajja nnyo. Bakulu temundikoodinga munveeko. Saagala bambega. Nze mundekere emirembe ndi munnakyalo. Ndaba mutandise okwesomba muddeeyo eri. Nze munveeko. Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Namusa Katonda muyinza wa buli kantu Patri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Kuba yakusigaye nammwe ennaku zonna. Emmisa odde musigaye mu ddembe lya Kristo. Ogenda okulaba abasinga ku layini olabako bakadde. So nga amasaakalamentu gaffe ffenna Abakristu. Mukama enteekateeka y'Eklezia egamba okuva ku myaka 6 omuntu akkirizibwa okusembera ng'ateekeddwa. N'abateekebwa nga bato bwe bakulamu nga bavubuka nga babireka. Babirinda ate mu bukadde. Bakulu temulinda bulamu bwa bendova. Tuyite mu bulamu nga tunywedde ku Katonda, tutambule ne Katonda. Katonda atuyambe okubeera abalamazi abalungi. Era nsaba twongere okusabira eggwanga lyaffe y'ensonga ey'okubiri. Mu budde bwa myezi 3 gyokka Eklezia efiiriddwa abasumba 3. Emeritus Bishop Odongo ye yasooka, Yohana Batista n'afa ow'e Masaka, Emeritus, kati ne Ssaabasumba naye n'amalako olugendo lwe. Nendooza kidde eri batukulembera bwe kiba nga abakulembeze b'eddiini be bali obubi nti bafa nnyo mu mulembe guno, ne bekikwatako tubasaba batuyambe bafeeyo nnyo. Kyasooka mu basiraamu nga kiringa ekiri ewala ne kijjajjakawo ne kiyitako mu balokole katono, kati ekkoona kiri ku byeno mu Bakatoliki. Naye nsaba mu byonna wakati mu byonna abakkiriza tusigale nga tuli bakakamu ate nga tulina okukkiriza. Tusabire nnyo bakadde baffe batwala mu ddiini, kirabika bali mu kadde kazibu nnyo mu budde buno. Obudde buno bwakugezesebwa newankubadde tukuza amazuukira. Naye Mukama atugumye wakati mu kusoomoozebwa kwonna, tusigale nga tuli bawanguzi. Bw'aba mulabe nga ye yeekiiseewo, Omukama amututaase.
bwebanga ndwadde zisanze kulondamu bakulu b'amadiini nga ze zibatta batyo, nazo Mukama azisindike zigende wala wansi ku musalaba gwe. Naye ate bwe zitaba ndwadde, Mukama atugumye, ekiddako kankireke. Nja kusaba Father agenda kunyambako twala essaala ezo. Mugenda mbawanika ne mubameza amalala. Nsaba tusigale ku mulimu gwa ssaala, mbasaba tulina tusome essaala ezisembayo. Mwenna amaaso gabagenze. Bali no babawaanawaana mu byansi tunywere ku bya Katonda bakulu. Bwe tunaamala essaala mujja kgenda mu nsi. Amiina. Neeyanziza.